tujja kutambula paka saa mukaaga ez'omutuntu ku 103.5 Apex FM ekikompolo ky'emboozi n'emiziki. Jangu tufefete nange omufefesi opori amatiya paka ate munange ensonga we nazigusa. Obweraliikirivu bweyongeredde ddala wali mu kyondo kya Buwarabu. Oba oli awo we twali tubisuubira ate si we biri mu kaseera kano. Essuubi lyonna lye tubadde tulaba liringa erigenze liggwawo. Eggwanga lya Amerika n'eggwanga lya Iran ate olowooza we baakoma si we batandikidde. Bano we baakoma we batandikidde. Gennina amakya gonna ku lwaleero galaga nti eggwanga lya Amerika lisse abantu ba bulijjo ntegeeza ba civilian 5 balambirira. Ekikwasa ennaku nti bano babadde ku lyato eritambuza abantu ba bulijjo. Nabadde ndabakuuko omukulu gwe bayita Brad Cooper ng'agamba nti balina emmeeri ez'abasajja aba Iran 6 ze baakubye ezabadde zigezaako okubanga ziremesa emmeeri ezabadde ziyita mu mukutu guno gwa Hormuz. Donald Trump n'atugamba nti emmeeri zabadde 7 nga bagamba nti mu campaign gye balimu eya Project Freedom mwe balemeseza enkola yonna ey'abasajja aba Iran eremesa amaato okubanga gatambula okuyita ku Strait of Hormuz. Kakati aba Iran batugambye nti amazima gali nti teri mmeeri 6 ze baakubye oba 7 baakubye eryato lyabadde limu libadde litembeya oba litambuza abantu ba bulijjo. Mbu abantu abadde ku lyato lino babadde bava kazinga ak'e Kasaabu nga bagenda mu ggwanga lya Oman. Era okusinziira ku statement batugambye nti abantu ba bulijjo 5 be balufiiriddemu, naye kino Amerika egenda kubanga ekisasulira. Amerika nti ejja kuba ekisasulira. Donald Trump agamba nti Strait of Hormuz agenda kugigula mu mbeera yonna. Iran egamba nti tojja kusobola. Oba oyagala oba toyagala tojja kusobola. Wano ffe tufugawo era tulina okusoloza emisolo ku buli mmeeri eyitawo wano. Era buno obulumbaganyi buleetedde eggwanga lya Iran okulabula nti eryato lyonna eriteeseteese okubanga liyita mu kutu guno lirina okwegendereza. Lyonna erijja nga terifunye lukusa lyandigwa mu buzibu obutagambika. Era ne bagamba nti kalibeere lyato nga lya ggwanga lya Amerika kasaligezako okusemberera Strait of Hormuz bajja kuba balikolako. Already eggwanga lya United Arab Emirates batugambye nti waliwo tankazi zaabwe ez'amafuta ezabadde zigezako okubanga ziyita mu kitundu kino ne bazikubirawo ballistic missiles 15 ne drones 4 ezakasukiddwa ku tanki ez'amafuta ag'eggwanga erya United Arab Emirates ezabadde zigezako okubanga ziyita mu Strait of Hormuz. Era wotunuulira ebitundu by'efujjaira
naddala ebitundu by'ebuvanjuba kigambibwa nti omuliro gwakwatidde eddala ekiriri kya waggulu ekika kyalabiddwa akawungezi k'olunaku olw'ejjo n'amakya g'olunaku olwaliiro era mbw abakozi 3 balambirira okuva mu ggwanga lya Buyindi munange baatwaliddwa amalwaliro nga biwala ttaka. Waliwo era n'eryato eddala kigambibwa nti lyaba South Korea ery'ekika ekya HMM Nam nero ligamba nti era lyakubiddwa okakana nga yingini room ekutta omuliro era nga kigambibwa nti abasajja aba Iran be baalikubye. Abamerika bo bagamba mbu amaato gaabwe abiri gayiseemu olunaku olw'ejjo era mbw amagye ag'abasajja aba Amerika gagatambuliddeko. Aba Iran bagamba nti abo balimba teriyo lyato lyayiseewo wano. Kampani evunanyizibwa ku Mary gye bayita Maersk yatugambye nti amazima gali nti emmeri ez'abasajja aba Amerika ez'ekika ekya Alliance Fairfax zayiseemu muno mu mukutu ogwa Hormuz. Abasajja aba Iran bagamba si kituufu, teri meri n'emu yayiseewo awo. Kakati minisita w'ensonga zaabwe mu ggwanga erya Iran omukulu Abbas Araghchi yatugambye nti byonna ebyabaddewo mu kawungeza k'olunaku olw'ejjo n'amakya g'olunaku olwaleero oba oliawo biraga nti tewannabaawo solution yonna ku mbeera wakati waabwe n'abasajja Abamerika. Agamba nti enteeseganya zibadde zitambula bulungi wali mu ggwanga erya Pakistan naye ate kyewunyisa nti ate Abamerika batandise okuva ku mulamwa ebikkiriziganyizibwako tebabissa mu nkola. Yagambye nti ekyennaku nti na United Arab Emirates nayo weeri era n'agamba nti Project Freedom is project dediroko nti eyo kampeyini gye balimu terina makulu. 28 ze tulina okuyingira ettaano ez'amakya g'olunaku olwaleero jangu tufefete ku 13.5 Apex FM ekikompolo ky'emboozi n'emizika ze mu fefeso polyamatiya owa message gise ku 0787 35 13 33 buterevu bakawo bujja kubanga buntuukako ku 0787 35 13 33 buterevu obaka bonja kuba mbufuna. Trump ayongedde okussawo okutiisatiisa agamba nti Iran egenda kubwa eve ku nsi eno. Iran would be blown off the face of the earth if they attacked US vessels carrying out Project Freedom. We have more weapons and ammunition is at a much higher grade than we had before. We have the best equipment. We have staff all over the world. We have these bases worldwide. They are all stocked up with equipment. We can use all of that stuff and we will if we need it. Omukulu Donald Trump agambye nti basobola okukuba Irani ensi n'egyerabira nti yali ebaddewooko singa egezaako bugeza okukwata ku lyato ery'abasajja ba Amerika. Agamba nti balina buli kyakulwanyisa ekyetaagisa ate ng'ebyaluno bikambwemu okusinga ebyasooka. Balina abakozi okwetolola ensi yonna, balina zi base okwetolola ensi yonna ate nga zonna zirina ebyokulwanyisa. Zonna zisobola okukozesebwa, ebyokulwanyisa bino byonna bisobola okukozesebwa era bajja bikozesa singa baba bagadde. Ye Donald Trump president w'eggwanga erya Amerika ebigambo byakozesezza ku mbeera
ate munnange mu kaseera kano eriwo ennaku 67 olutalo bukyanga lutandika tewannabaawo ssuubi lyakuba nti luggwa buli kye twali tulowooza nti kino kekiteekeddwa mu nkola olutalo lujja kubanga luggwa embeera ejja kubedda mu nteeko muganda wange byatabuse mu kaseera kano mu mawanga gano gonna agali mu kyondo kya buwalabu ziwoningi olwedde zayise dda bategeezezza abantu abali mu mawanga agali mu kyondo kya buwalabu nti kakutande obeeko n'ekifaananyi oba vidiyo yonna gy'ofulumya okugiweereza omuntu oba ali Uganda oba wa tugenda kukuba engasi ya bukadde 3 n'emitwalo 60 mu nsimbi z'e Uganda. Jjukira ate wammwe yewali ne sovereignty bill obeera ofuuse na foreigner ojja kiwulira nti gezaako bugeza ojja kukiwulira. Message sindike ku 0747 35 13 33 nkutegeeza nti Dr. Kyammwe ali ku ddwaliro ly'e Buwenge awo ku luguudo oludda ku CPS kasova boti ku CPS odda wa Dr. Kyanvuma duka Bunambiro genda yobeere ng'ojjanjabwa endwadde zonna ezikusumbuwa oli eyo munange otawanyizibwa olumizibwa mu nnyingo olina ekirwadde ekya pressure oba ekirwadde ekya sukaali kakibeere munange ekya alusaazi olina obuzibu ku maaso olina omwana afuyisa musaayi Dr. Kyanvuma akutegeeza nti dduka Bunambiro gendayo osobole okubanga ate munange ojjanjabwa mu kaseera mpa wekaaga ojja kubanga ate otereera tatunda ddagala wabula jjanjaba weekamuli ali awo ku stage awe Budumbula kasotuka bwoti ku stage ng'ova mu bitundu by'ejjinjo ddeeri woba ova ku sayidi y'ekamuli ng'odde eno awo ku opposite ne Nasalebedi era we musanga alinawo eddwaliro dduka Bunambiro gendayo obeere ng'ojjanja bw'osobola n'okumukubirako ng'oyita ku 0753 29 8 13 0753 29 8 13 oba 0783 29 8 13 0783 29 8 13 buterevu mujja kubanga mwogerezeganya naye era ajja kuba akujjanjaba ajja kuba akutereeza ddala bulungi. Tukyatambula nkutegeeza ku mbeera ey'abasajja abayirani n'eggwanga lya Amerika buli lukya tweyongere kubanga tufuna bitiisa essuubi ery'olutalo okubanga luyimirira lyeyongera kubanga ate likendeera buli omu eyongera kwepika oli agamba nti nja kukuba nti tolina ky'oŋŋamba woba oli w'amaanyi nkoonaako abasajja aba Iran batugambye nti emmeeri z'abasajja aba Amerika ezibadde zigezaako okubanga ziyita mu Strait of Hormuz bazikubye mbu basindise obugombe ntegeeza zi warning Abamerika ne batabuwuliriza nga tebalina kyakola tebalina kyakola era omwalo ogw'Ejask mu kaseera kano n'omuliro gukyayaka kyokka era Abamerika babyegaana Abamerika era babyegaana. Major General Ali Abdurahi ono nno yakolanga omukulembeze ow'eggye Joint Military Command Center ey'abasajja aba Iran. Omukulu agikulye gwe bayita Ali Abdurahi statement gye yafulumizza yagambye nti ebyokwerinda byonna mu mukutu guno gwa Hormuz be babivunanyizibwako. Kakati gwe
awuba empale tebamanyi kikyonoonya totya kufa abewamwe bakukoowa rede bakuŋŋaanyiza dda buli kyakulwanyisa bagamba nti bali rede bakimanyi nti olutalo lukomawo olunaku lwejjo nakutegeezezaako ku points 14 ze baleese bataddeko ka statement akagamba nti bwemuba temuli betefutefu kugoberera bino tuddemu tulwane kakati kigambibwa nti abasajja aba Iran already beteeseteese era omukulu Araghchi ononno nga ye minisita w'ensonga za wabweru yagamba nti buli kimu mu kaseera kano bakyetegerereza ddala bulungi balabe ngeri ki gye bayinza okuba nga balumbamu omukulu ono bamukoleko nga amateeka bwe galagira bw'osibwa ekidda tulina eddakiika 14 okuba nga tuyingira essaawa 6 sole essaawa 5 puroguramu yegenda paka ku 6 naye tulina 14 okuba nga tuyingira 5 kitegeeza nti essaawa yaffe esooka mu puroguramu jangu tufefete ate munange tuwe tugissa wali ku mabbali nagambye nti wa message ojja giyisa ku 0787 35 13 ye namba yaffe eri official kwe tusindika obaka eri 0787 35 13 butereevu sindika okwo message ejja kuba entuukirako ddala bulungi kakati wetugendedde okuwumulamu nga nkyakutegeeza ku mbeera eriwo wakati w'abasajja aba Iran n'eggwanga erya Amerika okulwanagana kulinga okuzzeemu obupya newankubadde nti tekunnabeeranga okuli okwasooka okwali okwokuweerezanga mu bantu mu butereevu kuno kuli ku mazzi okulwanagana okugenda maaso kati kuli ku mazzi jjukira nti wakayita kyenkana omwezi mulamba bukyanga bateeka omukono ku ndagaano y'okuba nti olutalo baluyimirizaamu abasajja aba Iran kigambibwa nti akaseera kano bakakozesezza okuba nti beetereeza basimye empuku ez'enjawulo n'emikutu egy'enjawulo mu underground eyo gye bagenda okuba nga bayisanga ebyokulwanyisa oba oli awo mu lulwana olupya lwe bateeseteese mu ggwanga erya Iran kati nno tugenze mu wiiki ey'ekkumi nga intaneti teriiko tuli mu ssaawa 15 n'okusoba intaneti mu ggwanga erya Iran teriiko gavumenti yagijjako lwa nsonga za byakwerinda nga bagamba nti oba oli awo intaneti wenaabaako kiyinza okwanguyiza omusajja Omumerika okugwa ku byama byaffe ejje eri abasajja aba Iran lirawuna ekibuga Tehran misana na kiro abannansi ab'enjawulo abawagira gavumenti era abagamba nti Amerika ekubwe kumpi buli lukedde bakera ku streets ez'enjawulo kwekalakasa nga bagamba nti tulina okulwanyisa abasajja bano kubanga kizibu eri ensi tulina okulwanyisa omusajja omu Iran ladha omusajja Omumerika n'Omuyisirayiri kubanga kizibu eri ensi bagamba nti balina okutambula n'enkola gye bayita Jan Fada kigambo kya lulimi Lupaaziya Jan Fada kitegeeza nti oyo yenna yeeteeseteese oyo yenna eyeeteeseteese okwesaddaaka olw'ensonga oba ku lw'ensonga a person who is prepared to sacrifice his or her life for the cause
nti oba tufa katufe naye nga tulina kye tulwanirira bakiyita janfada. Era kigambibwa nti bannansi bangi bavuddeyo basaba okuyingira amagye ag'eggwanga erya Iran basobole okuba nga bajja bayambeko. Mbu Jessica soba ng'olina ennamba y'essimu teweetaaga ndaga muntu. Mu kaseera kano just obawa nnamba ya ssimu nga bakuwandiisa mu magye ag'eggwanga erya Iran obeere ng'oyambako mu kulwanyisa Abamerika. Era waliwo message yatambula ng'eteeberezebwa okuba nti yali eva wa Supreme Leader Mojtaba Khamenei wiiki ewedde, mbu ng'ebagamba nti mwenna muveeyo tujje tukwataganire wamu tulwanyise omulabe. Era kino tulabye nti President Pezeshkian kwoteeka ne Speaker Garibaf bazze bakyesibako nnyo okuba nti batambuza emboozi ey'abannansi okubeegattako okulwanyisa Omumerika. Nabadde ndabakooka n'omulamuzi gwe bayita Gholam Hossein Mohseni Ejei ng'agamba nti this is historic. Kino kirisigala kinyumizibwako abaliwo n'abaliddawo nti bajjajjaffe baalwana baawanika bendera y'eggwanga tebakkiriza kanyoomonyoomo n'akajoogerezo k'omusajja Omumerika nti mu myaka gy'e2026 Omumerika n'Omuyisirayiri baali basazeewo okujja bamanyiire bajooge batyoboole kweteka okufutyanka obwetwaze emirembe n'obutebenkevu obw'eggwanga erya Iran ne bajjajjaffe baali basajja nnyo baavayo kino ne bakirwanyisa. Bye bigambo ebitambula mu ggwanga kati nga embeera mu kaseera kano bwetuuse twandidde mu kulwanagana okulala musanvu ze tulina okuyingira okuyingira 5. Dr. Kyanvuma ayongera okutegeeza muganda wange nti dduka bunnamiro genda ebuwenga awo oba wali ate muganda wange bitundu ebyekamuli awo ku stage y'Ebudumbula osobole okuba nga ofuna obujjanjabi ate gwe munnange olina omwana akuzitooweredde olw'ensonga ya fees. Mipa International bazze okuba nga ate munnange bakutaasa bakugamba nti bakufunira zibbasale okuvira ddala ku nasale paka ku university. Bano head offices zaabwe ziriganga buli lunaku olwokusatu si lwe lwenkya keera ku keezi genda ku offices eza Mipa awo ewalugogo opposite eddwaliro lya Dr. Bitira dduka bunnambiro gendayo osobole okuba nga omwana we mufunira hafu basale oba ali ku university oba ali mu secondary oba wa primary genda oyogerezeganye ne mama Mipa osobole okuba nga oyambibwa. Osobola n'okuba nga omukubirako ng'oyita ku nnamba zino wammanga eya MTN eri 0772 eya Airtel eri 0752 wuliriza 0772 oba 0752 97 44 64 97 44 64. Woba oli wa MTN wandika 0772 bw'oba oli wa Airtel wandika 0752 ogatteko 97 44 64 97 44 64 buterevu. Dr. ojja kuba okwataganya ddala bulungi nnyo ne Mipa International era ojja kuba owandiisibwa omwana ajja kuba asomesebwa ku kasimbi no mpa weekaaga. Oyo ye Mipa International eyazze okulaba nti buli mwana ate munanga afuna ku mukisa ogw'okuba nti atwalibwako ku ssomero. Tendakika 5 okubanga ate tuyingira essawa yaffe ey'okubiri. Abasajja aba United Arab Emirates bakyakaaba. Eggwanga erya Qatar, Jordan, Saudi Arabia kwoteeka ne Kuwait okwono kwogatta omukago ogwa Gulf Cooperation Council. Eggwanga lya Bufaransa
Germany ne Bungereza bonna bagamba nti abasajja aba Iran kye bakoze ku tanka z'amafuta ez'abasajja ba United Arab Emirates tekyabadde kirungi n'akamu. Nti kino tekyabadde kirungi n'akamu. Era kireetedde omukulu gwe bayita Anwar Gagash, ono nno nga ye muwabuzi wa president wali mu ggwanga erya United Arab Emirates, presidential advisor gwe bayita Anwar Gagash. Katankole ensobi ngambe nti ngeno tunagamba nti Fulufigo oba Eddie Kenzo oba Buchamanya nti nawe ba presidential advisor. Kakati eno twogera kubategerekeka. Anwar Gagash agamba nti obubaka bwe bafuna okuva mu nsi yonna bulaga nti ensi eri wamutekkiriza mu kulwana. Era agambye nti we appreciate and value the messages of solidarity from the Gulf, Arab and international communities with the United Arab Emirates, which condemn and denounce the treacherous Iranian attacks. This position is affirmed that Iran is the aggressor party responsible for exacerbating the crisis in the Arabian Gulf and a source of danger and threat to its security and stability. Bubaka bwakateekebwa ku mukutu ogwa presidential advisor ali mu ggwanga lya United Arab Emirates. Twebaza era tusiima obubaka bwonna obuva mu mawanga ag'enjawulo nga busindikibwa eri eggwanga erya United Arab Emirates obuvumirira ebikolwa by'eggwanga erya Iran. Kino nno kyongera okukakasa nti Iran ye mulumbaganyi era nga yavunaanyizibwa ku kutabangula emirembe mu kyondo kya Buwarabu. Nti Iran yavunaanyizibwa ku kutabangula emirembe mu kyondo kya Buwarabu. Already olutalo nga lutambula amawanga agamu gatandise kweyongerera kwewola. Badde ndabakoko wano eggwanga lya Thailand ligenda kwewola billions 12 n'obukadde 200 mu nsimbi za America kutereza ekonomi, naye nga byonna biva ku lutalo luno olw'abasajja aba Iran beetaaga okwewola ku ssente basobole okubanga batereza ekonomi yaabwe. Omusajja omu Iran ne Omuisirairi n'Omumerika beeyongeredde ddala okubanga ekonomi yaabwe bagyonoona. Basindise obaka bambi mbebaliza ddala bwana Gonansi okuva Namaziba agamba nti kwe tuli tukugoberera weebalire ddala okubanga ati otumbudde. Munaffe n'agamba nti ye Okiru Haman okuva Kansan abuzizza ku bayizi bonna aba St Andrews SS ekiyunga. Kale weebalire ddala nawe okubanga tova ku kikompola mu kaseera kano. Matiyebala okubanga oweereza nze Matayi Fred okuva e Nalwanza. Kale weebalire ddala nawe okubanga otumbudde bwana Fred kyokola kyatendo ku ludda olwo. Gamba atya bwana Octopus weebalire ddala nawe okubeerayo. Omukulu gwe bayita Gaddafi Abubeka bakambulengedde. Mathias Sali weebale nnyo. Mo Smith obaka butuuse na buli omu ate munnange gyasinzidde ekyokola kye kisingira ddala okubeera eky'ettendo.